Asiye mukulu oyo gwe bayita Vincent Segawa kati giweze emyaka 2 bukyanga akyusa n'agamba nti oba nayingira obuyisiramu mukulu oyo n'endongo n'agiviiramu ddala myaka 2 wegiwerere ddala omukulu tumufunyeeko era okuba ate nga atubuulira ekisibo kye kitambula kitya era abayimbi obubaka asobodde kuba ate nga abuteeka ku bayimbi n'abategeeza abayimbi bave mu kuyimba bannange Lukumani Segawa awezezza emyaka 2 ng'endongo agivuddemu kati nalina obubaka bwasodde okuba ate nga ebigambo bino byabyogera emyaka egiyise emyaka 2 ng'agamba nti endongo ye yonna eri ku YouTube yagijjayo era takyaginako obuvunaanyizibwa kati tegwogambe nti ndi mukyamu ndesse music kati nno n'okumusiimuulako ku YouTube musiimuddeyo era taliiyo gwabadde asuubira mbwe olina kubeera ku nnyimba zange osanyuka okola otya ondeetera ebizibu nze natodde shahada nsiramuse noonya bukkiriza noonya Katonda kye yantondera kyeki si kuyimba si kusanyusa bantu okitegedde ye mukulu we gwe bayita Lukumani Segawa yabanyumiranga yalina ekibiina kye bayita Friends Production ab'emikwano oba abayimbi abali mu kibiina ekyo baalagawa nange simanyi omukulu Lukumani Segawa atandise bwati asoose gitoola ulira alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu ajma'in kakati iro muno tufunira empeera nyingi eri oyo yatutonda omulezi waffe Allah singa tuba tutambulidde kukola obulungi era singa tuba twewaza ebyo bye yatuziiza kale era baganda bange bajjukiza nga nange bwe nejjukiza nti tufeeyo nnyo okulongoosa mu maaso ga Allah mu kiseera kyaffe kino mwezi omuzito mu myezi gyonna tusobole okuba nga twenyagira empeera ezo ate nga era n'oluvannyuma lwakyo si mu kisibo wokka naye lwakuba omulezi waffe wanaatuwanga akubisizzaamu nnyo ate era omwezi guno gwa mikisa myerere ebyenfuna embeera zonna kugamba tuba mu baraka tuba mu byengera byerere mikisa myerere Allah ateeramu baraka ye muyimbi waffe oyo yabuvaamu okuyimba omukulu Lukumani Segawa agambe kati myaka 2 atubulidde biki byafunyeemu omukulu Lukumani ono nebaza Allah mazima byenfunye omuli okubeera nsoma mu kusoma eddiini muno nina byenjize bingi nnyo jjukira obusiraamu bwa kusoma bw'oba tobusomye tosobola ekyebbeeyi ekyo nkyebaza Allah okubanga yampa chansi nsome eddiini yange n'oyo yenna omusiraamu ng'amanyi nti musiraamu naye nga tasomye busiraamu ali mu katyabaga ddala eddiini ya Allah ey'obusiraamu yakusoma n'okunoonya okumanya teeka gye tuli kiragiro tuteekeddwa okunoonya okumanya nga bw'olaba obuwangaazi nti omuntu bw'aba awangala ku nsi bw'azaala omwana bamugamba mutwale ku ssomero nyini abuuzibwa bw'abaako engendo z'ayagala okutambula oba emirimu emisava gye yeeyagaliza bamubuuza olina bwino kyenkana ki Segawa oyo atubuulidde okuva mu music abayimbi baavaayo abasinga nga bagamba nti Vincent Segawa waliwo eyamusomera ddiiro okuba ate nga yasalawo bwe yasalawo bw'atyo ayogedde ku lugendo lwe okuva we yaviira mu ndongo akadde kano bagamba nti Vincent Segawa obwavu mumuluma agambye bwati ku nsonga eno abayimbi abamwogerera oba oliawo okuba omugagga Allah yasalawo n'okuba omwavu Allah yasalawo songa ate mbagamba nti eno ensi tuli ku kigezo ensi yennyini n'obutonde bwayo kigezo gye tuli nti bwe tuba Allah bw'akuwa ssente asobola ozikuwa nga akuwadde kigezo abazirina nga bali mu bigezo ng'era babonaabona nazo bameka abalina ssente era Allah n'abagezesa n'endwadde ng'abaana baabwe bagagga ate abaana balina oseero oba okitegeera nolanga oli sagga nnyo naye ng'abaana bonna bakonziba balwala ki bikoseero oli bagagga naye nga talina yadde omwana n'omu bwa nolanga mwavu ate ng'abaana alina bangi kugamba nti ensi gye tuliko kigezo Allah kyakugezesa nakyo kyoba weegendereza otambuliremu okukiyita genderedde ekigezo ekyo Allah kyabagezesezza nakyo osobole okukiyita kati nze bwe mba mwavu kikwata kwani okungaggawaza yennyini Allah yantonda si bwe kiri yagaggawaza kati bo bwe bamanya obwavu bwange obw'obugagga bwange babanga abaagala okuseka olw'okumanya nti Allah yatuteeka ku nsinga kigezo na mugagga
era nakyo bwe banaakiwulira tebajja kufunamu yadde nti ezange tezifuna eri oyo mulala wabula ye Lukumani Segawa abagamba nti yagenda kunoonyayo sente yali ddiirwa abagambye bw'ati era nze sirinze sente mu busiraamu wabula nze nsaba Allah wange Allah yatonda nze n'atonda n'ebitonda ebirala byonna musaba nti bwe mbanga kubeera mwavu mu busiraamu buno musaba emirembe ampe emirembe mu bwavu bwange mu busiraamu bwe mandi wakuzifuna era musaba ampe emirembe mu bugagga bwange mu busiraamu bwe mandi wakuba mwavu ampe emirembe mu bwavu bwange mu busiraamu Segawa oyo wawano watabukidde abayimbi tugezezzaako okubate nga tumubuuza Vincent Segawa n'atuwaayo ettaali tuli mu kisiibo oba oli awo anaatuyimbiramu abyesamudde agambye nti ebyokuyimba wulira bw'agamba ng'ani ayimbye mwali muwuliddeko Lukumani ng'ayimba kati ate Lukumani atayimba gwe mugambe ebyobuyimbi anti ebyo mu bigambe bayimbi kati Lukumani si muyimbi n'ekirala n'abo abayimbi abalemeddeyo mu kuyimba nsaba Allah aboogeza amazima aboogeza amazima boogera obaddala okuyimba kukkirizibwa mu busiraamu nsaba Allah aboogeza amazima mwe mubabu gwena gw'osanga sanga hajaluna musango mvuze naye tudde mu mazima twogeremu wano era mbagamba ne bwe baba bayimbi basimidde mu mwezi guno okubanga beenenya ne baleka okubatalaaga ebimu ku bintu bye twenenya omuntu n'osooka okola ki ne weenenya n'opuuzinga kitegedde ye Vincent Segawa Lukumani Segawa abayimbi abo abategeeza abayisiraamu n'omukulu gwe bayita Swaba Kasumba yamutegeeza bw'ati gye buvuddeko ekikulu kyagenda kulongoosa lunaku lwo kati ye bw'aba alaba ng'alina kulongooza zaffe nga ye tanneerongoosa yakasiba ebisibo bibiri tamanyi oba bikyamu oba bituufu kaakati omuntu kwetunulamu ye nga ye bw'aba alaba nga ffe tulina omuyingiza ejjana atulumbe nga bw'ayagala naye nze muwa amagezi obusiraamu tebukuggyako oba ngambe nti tebukuggyako kutegeera obusiraamu tebukuggyako kusigala ng'olina okunoonya omulimu osaba Allah n'akulungamya okitegeera sobola kusomesa abasiraamu nga basuze enjala